Ekibiina kya National Unity Platform nakyo kirangiridde nti kyakusimbawo omubaka okuvuganya ku ntebe ennene ey'obwa sipiika bwa paalamenti nga kigamba nti ekifo ekyo nakyo kikyetaaga. NUP eyanjulidde abawagizi b'ekibiina kino omubaka akiikirira Jinja South East Paul Mweru okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obwa sipiika wa paalamenti ey'omulundi ogw'e12. Akola ng'omukulembeze w'NUP Rina Zedriga, Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo David Lewis Rubongoya, John Baptist Nambeshe ssaako Joel Ssenyonyi be banjudde omubaka Paul Mweru oluvannyuma lw'ensisinkano ebaleddewo wakati w'abakulembeze b'NUP n'ababaka abalonde mu kibiina ekyo. David Lewis Rubongoya agambye nti bakooye okulaba paalamenti erimu basipiika nga babatendereza butendereza nabo kwe kusalawo okusimbawo Paul Mweru. Agreed first of all that Parliament needs an alternative vision coming from the people who love this country, who are truly patriotic. We believe as NUP that the Parliament of Uganda needs to regain its independence. And we do not see that in whatever is going on in NRM. You see even how someone who should not be participating in politics wakes up in a day and says, this is the person we are endorsing for speakership. Omwogezi w'ekibiina ky'NUP Joel Ssenyonyi agambye nti ku bigenda mu maaso kwabadde sipiika wa paalamenti Nnaalongo Anita Amongo kisaanye kikolebwe ne ku yafeesi ez'abanene mu gavumenti eggwanga bwe libanga lyakutereera. Twagala okulaba ekitongole kya paalamenti nga kinonyezebwako parliamentary commission twabyogerako wano bisaabisa awaadi ne beeyongera n'endala zisaabisa awaadi n'ebirala abakozi abamu engeri gye bayingira paalamenti gye baweebwa emirimu abamu tebatuula nayo naye bafuna omusaala nga ku lukalala kwali ng'omukozi era afuna omusaala gwe buli mwezi naye talinnako ku paalamenti kati byonna byonna twagala birondoolebwe ekituufu kibeeyo awo oli abannayuganda tojja kukkiriza kubanga ebbanga lino lyonna lyonna Mwai Museveni azenga. Ye Paul Mweru NUP gwewanzeeko eddusu agambye nti mweteefuteefu okukyusa ekifaananyi kya paalamenti singa ababaka bonna banaamwesiga ne bamulonda okubeera sipiika. My candidature is vested in my proven commitment to defend our national constitution and serving the people of Uganda with honor, dignity and patriotism. At the time when we are striving for remarkable socio-economic transformation, Uganda deserves a parliamentary leadership which will listen and respond to the aspirations of the masses on how national resources are allocated, the nature of laws passed, and the manner in which Parliament operates. Ab'ekitongole kya Nansana Municipality Development Forum batabukidde abakulira amasomero naddala aga gavumenti balumiriza nti amasomero ago gaweebwa buli kyetaagisa kyokka ne galemwa okuyisa abayizi mu bigezo ebyakamalirizo. Ng'amasomero geetegekera okutandika olusoma lwa ttaamu ey'okubiri, abakulembeze mu kitongole ekya Nansana Municipality Development Forum MDF balambudde amasomero ag'enjawulo okulaba engeri gye gafaanana n'engeri gye beeteeseteeseemu okusomesa abayizi. Essira okusinga balitadde ku masomero agaweereddwa ebizimbe omuli kaabuyonjo, ebisulo by'abasomesa, entebe okutuulwa abayizi n'ebikozesebwa ebirala. Bano bakulembeddwamu amyuka pulezidenti w'ekibiina kino Constance Bazira ne balambika nti amasomero ga gavumenti kumpi gaweebwa buli ekyetaagisa kyokka nti bwe kituuka ate mu kiseera ekyokukola ebigezo ebyakamalirizo ate amasomero ago ne gakwebera. Wabula amasomero agamu gye batuuseeko mubadde Damali n'Abagereka ekiwenda mu Busukuma Division akulira essomero eryo Masaba Rogers Alex omusanga agutadde ku bazadde abalemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. On the 25th, that is next week, man. Ojja kusanga ne candidates nga balimu nga bannabata. Ekyo nakyo kizibu. So week 1 tebajja kujja, week 2 bajja kuyingira week. Ate they don't want even to pay for that midday meal. Ate we bajja n'abaana tebabawa requirement n'ogeza kati ate kye twaleetera obuzibuzi bino tusikugoba mwaka. N'oba omutumye nti genda okole ekyo leeta requirement ntogobye nga bukubira RDC. So kwegamba ffe twagala nnyo oba olina real posho leeta oba olina enkuleeta naye omwana afuneko akokukola ki. Kwa tosobola kuperforminga nga tolidde.
Yeetakoba Jane Gladys owa St Mark Kakelenge Primary School yeekokodde abazadde abatafuddeeyo kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe eri abayizi ng'abamu bakoma kusindika baana ku ssomero olwo ne babeerabira kyokka nti ate ekiseera eky'ebigezo nga bikomyewo nga kituuse olwo ne bakanda abasomesa obubonero. Tubadde understaffed eyo challenge y'amaanyi obuzibu obulala ne tusanga abazadde okulwesuulirayo gwanagamba ku buvunaanyizibwa bwabwe kati tugenda tandika ku Mande naye ojja kwesanga wiiki esooka ey'okubiri ey'okusatu omwana omutannaba kuripootinga ku ssomero omuzadde n'akomyawo omwana oluusi nga mwezi mulamba guyiseewo. Ensonga endala omuzadde n'aleeta omwana tamuwadde bitabo tamuwadde ebirala byetaagisa absentism eri rampant. Tulinawo abantu bava mu different places waliyo bava mu north waawa ne bajja ne bakola mu factories ezo naye ndowooza olwa mbeera mu factory kanaabanga akuzeeko katono omwana n'asomako bataamu emu bbiri n'agenda kati ate abamu n'osanga omwana amaze taamu bbiri tasoma kati ate oluvannyuma n'akomawo.